ya leero nga bulijjo programu yaffe betandise era buli Tuesday ku makyanga bulijjo bebaza bakeera ku mukutu guno kubanga muguteze okubanga mulaba ebigambo bino ebikulu ennyo era ntumirako bonna bisobola kwogerako mu kiseera kino eno naye buli kinoomu waali Mukama amuwa omukisa atudde ku mukutu guno ogwa mu TV ng'alaba naye waba abataleke kamama Nakaddu nkutumiddeko mukadde Ninyoshima makanika mukulu Edrin naye nkutumiddeko ngambye ogenda keera kulaba programu eno tovaayo nga togirabye waka Mukama akuwa omukisa tugenda kuba tutandika n'okusaba programu eyo mpozi n'omukyala yaka mutumiddeko Mukama amuwa omukisa n'abaana bonna ate n'abooluganda abali awo bakuŋŋaanye okulaba programu eyo n'abalala bangi siiza bamalayo bambi naye Mukama abawa omukisa abawagidde programu n'abatasobodde naye nga basaba baagala Mukama abawa omukisa mwenna mu kiti kyammwe katuweeyo okusaba tutandike programu yaffe ey'olunaku olwaleero ebyokulaba bingi ebyokuyiga bingi olwakadde tumaze nga tusinkana wamu nammwe katutandike n'okusaba Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga otuleseewo lwa kisa kyo tukwebaza olw'obugabirizi bwo mu byokulya ne mu byokunywa mu bukuumi bwo omwoyo w'amagezi g'otuwadde okutegeera ekigambo kyo n'okukibuulira abalala tuteeka obulamu bwaffe mikono gyo obukulembere otukuume otuwa omwoyo w'amagezi nga tugenda okuyiga ne bonna bagenda okulaba programu eno esobola okubayamba okutegeera ebigenda mu maaso mu nsi n'okuyamba okuteekateeka obulamu bwaffe olw'okujja ku mulundi ogwokubiri olongoose osaasire obutabitukivu bwaffe otutondemu otuteekemu umutima okugugonderera ebigambo byo ku bwa Yesu Kristo obulokozi bwaffe amen. Baganda bange bala programu eno tugenda kuba tutandika bwe tuti mpozi olunaku olwaleero ne butambi bwengendo tusooka nabo buli obutambi nga bubiri ku busatu oluvannyuma tugenda kuba tutandika programu yaffe tugenda kuba tulaba obutambi obulala naye tugenda kuba nga tubulaba nga tubwogerako ne muganda wange after nga tumaze okutandika programu nga tumaze okulaba buno katugende ku butimbe tusooke tulabe ebigambo bino ebisooka ndyoke mbyogereko katono nnyo nga tunakutandika katudde emabega tandike ndowooza tandikire wali emabega awasookera ddala Words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. And the multilateral agencies and the health and regulatory so-called authorities ayogedde ebigambo bya Bill Gates gyaza kwesa nga bagamba okukendeeza population y'abantu mu nsi bogende nga bagamba nti 3 billions balina okuzikendeeza lwaki bagakendeeza biliyoni 3 nti abantu abasinga tebalina mugaso mu nsi muno bagamba era ku nkola ni order yo enteekateeka y'ensi empya abantu bagala okuleka mu nsi naddala balina amaaso aga bbulu naye ekigambo ekyo batera nnyo abazungu balina amaaso aga bbulu munyeeza bbulu be bagala okulekamu abaddugavu bagala nabo bakendeeza infact bagala abantu biliyoni 3 mu nsi nga bagala okukendeezako biliyoni 3 sofa kati tuli biliyoni 7 naye bagala either biliyoni 3 kubanga ezivaako banga ezisigala mu nsi era bagambye nti abantu abamu Africa tebalina mugaso bagala bagibwemu bafe okuyita mu immunization bazze babikola entakera eddagala bwa abantu nga babagema batondawo endwadde yamaani bayita immunization gundi cure oba eddagala erigema naye ng'endwadde ebagicreatinze so ate ffe ne tudduka mbiro nnyo genda okulaba era abantu banyinya bagemeddwa ne bafuna obuzibu bungi nnyo through immunization ng'ekyekinkola y'emu eya coronavirus bagireese balwatonda ekirwadde ekyo naye kigendererwa nga baagala okukendeeza population y'abantu kubanga balina omuwendo gwe baagala mu nsi gusigalemu kubanga balina enteekateeka y'ensi empya nga baagala okupozesinga buli kintu nga beetaaya ffe tubamalako emirembe
so nga teweewunya ensi eno ettaka kwe tuli si lyabwe. Mukama yatuteerawo ensalo z'amawanga tudda mu lubeere nga Mukama agamba nti bwe yawula ensalo bwe yatonda usooka okutonda yateekawo ensalo z'amawanga mu lubeere nja kujjukira essuula ezo ndowooza ni Mukama yateekawo borders buli muntu kwalina okuyita niye olaba nga abasajja bano mu nkola new world order okubanga bebafuga ensi eno kale mu kiseera kino nga sitaani abakozesa baagala okukendeeza population y'abantu bagamba nti tetulina paati mu ekonome yansi abaddugavu especially Bill Gates ebigambo bino yabyogera abasajja babadde boogera bemulabye ku lutime nga boogera nti ebigambo bya Bill Gates baagala kukendeeza population tetulina mugaso mu nsi naye ate newankubadde byonna bigenda mu maaso ne Mukama Katonda alina enteekateeka ezze so bino tubiki ebigenda mu maaso tubiraba bulabi ne tubiwuliriza ne badda mu katemba waabwe so nga babikola era nga bajja bikola era bazze babikola naye Mukama waliwo atagenda bakkiriza kusukka naye ekisinga obukulu tukole Mukama byagala tudde ku nteekateeka za Katonda nze kubala akatambi ako nakagize kasaturatinze nnyo era manyi abamu ku WhatsApp mukafunye ku social medias naye nga ekigendera mu byo immunization zineeno n'enkola medical igundi system ebigendererwa abasajja batukola eddagala naye nga n'erinnya eririko tulimanyi erinnya liri mu science tumanyi makulu gaalyo naye nga libakuwadde okumira ne limala ne lijjawo buno obulwadde lireeta ate obulwadde obulala kigambo kino nakyo nja kyogera ku TV ndowooza nga n'abantu balaba waliwo omukyala omu yazaazisa omukyala bambi n'afa naye yali akamala ndowooza mu experience y'emyaka nyiza giringa mu 25 nga tafiisangako muntu nomba muyita bano bamulerwa naye nga amaze omuntu oyo nga mukyalo oyo nga amaze okufa bwe yafiirako one time ewuwe ekitaaliwo kya buli kiseera nawulira ab'ebyobulamu nga bafudde bangi bavumirira ekikolwa nti omukyala nti bazaalira eyo ne batta abaana ne bafa tebalina password oba authorization kuzaaza baana oba kuzaazisa naye kabaleko ekigambo kino deire malwaliro abantu bafa abafa nga bazaala abafa endwadde zaabwe endala naye kubanga setaani alina obukyayi ku bulamu bw'omuntu eddagala liyinza okuyamba omuntu n'enkola eyinza okubanga eyamba omuntu okubanga azaala mu mbeera ennungi obanga anywa eddagala erimuyamba Mukama yatuwa ery'obutonde balitaddeko ekivume kyokola mu kitabo kya Timoseewo wagamba mu nnaku ez'oluvannyuma Pawulo ng'agamba Timoseewo abantu bangi baliva mu kukkiriza naye wenjagadde mu area nti nga bayigiriza bawera Katonda byatonda biriibwenga eddagala lino Mukama yalitonda abantu tulikozese kubanga ne musajja nabbi kabaka Keezeekiya bwe yasaba Mukama okumuwa ennaku endala okumwongerayo ez'obuwangaazi yagamba Isaaya akozese amalagala g'ettiini lwaki teyamugamba nti kale wona ate obuyinza bwali buli eri Mukama yakolesa amalagala ga ttiini naye lwaki obukyayi buli ku ddagala lino Mukama lyatonda ery'ensigo herbs bayitaddeko hatred y'amaanyi nnyo kubanga lye liyinza okuyamba omuntu okuwona baagala tusurvivingire ku bintu bino ebikolerere kyobola kati ebita ebikolerere bingi bakoze bino ebita ebizungu bibuloyira abantu bebali abantu basiba ku bichipusi tebakyayagala kulya mmere nnungi omuntu osanga n'omusajja ng'ayimba ti Yesu yamponya doodo kati ndya kanyama naye ng'alowooza nti doodo mubi so nga ate bulamu bw'omuntu naye nga aliona ku kitu kyawa testimony ti nalinga ndya doodo naye kati Mukama nnyambye ndya kanyama nze yali alya kopa kati ndya makuroni naye nga byalya biri gasiya mwereete muli yadde obulamu so ebintu ebirungi kati bifuuse bibi ebibi bifuuse ebirungi naye ababa amagezi bajja kutegeera Mukama kyayagala obulamu bwabwe bubeere so bino bye tweyunira bibaleese okuva ebweru ne tupapa ne tudduka ne tuduma mbu tulye kubanga bigonza obulamu byanguya obulamu omuntu yona mugagenda onog'eddagala ku nsiko ajja kulaba ng'abonaabona ate omuntu agende mu nsiko naye wanaawusanga wali kerenda lijja mumwanguyira so that's why abantu bavudde ku biyinza okubayamba badumana buli ekijja byakulya byakunywa buli kimu abantu bali nga tebakyalowooza naye Mukama asaasire mpozi mulabye ekigendwa ky'abasajja bano kukendeeza race y'abaddugavu ali nabo mu bazungu namulimu be batayagala balina bye baagala bakendeezeeko basigaze omuwendo gwe baagala ogw'enteekateeka bwensi naye nga Bill Gates babiwumimu omutwe naye nja bagamba ekigambo kino nga ndi ku TV afuga ensi eno setaani omuntu afuga ensi eno setaani nkiddamu ani atudde ku ntebe ya setaani obwa papa yabutudde ku ntebe ya setaani nja kukiddamu ekigambo ekyo nkyogedde ku TV nga buli mwalaba kwekula essula 13 ebigambo mu ebiri buno bundabinze nga mbogera ku TV ku buli sabbiiti Saturday
olweggulo saa 10 ebigambo bino biwogedde waliwo ba elite abalifuga ensi eno enfuusa eno efugibwa ddiini eddiini eva mu bukafiiri neyita enkristaayo yeri ku siini nga yefudde enkristaayo naye buli kimu ekigenda maaso they are behind every leadership governments bazirimu ebyenfuna byonna babirimu emabega naye nga bakozesa abantu balala bo bali behind the scene tebalabwa naye nga bakozesa abantu bano kalugende maaso ku lutimbe tulabe akatambi akaddako mu America waliwo essomo eryazze lya kubanga bakkiriza abaana katuliza amaloboozi ago ngenda kumala njogere mulabe n'obubonero obuli mu butambi obwo mugenda bulaba obw'ekisamize ngenda mala mbinnyonnyole. Current events. This year, a new book filled with games and lessons about Satanism could be distributed to students attending public school in Florida's Orange County. The 10-page Satanic Children's Big Book of Activities features characters named Annabelle and Damien who demonstrate rituals to explain Satanism. This expanding wealth of information for America's young minds was made possible after a Florida judge last month ruled that if the Orange County School District allowed Christian groups to disseminate Bibles and other materials in its schools, then other religious and atheist groups should be given the same right to distribute their material. And followers of the Antichrist seized on the decision to treat all faiths equally. A spokesman for the Satanic Temple tells Raw Story that, quote, if a public school board is going to allow religious pamphlets and full Bibles to be distributed to students, as is the case in Orange County, Florida, we think the responsible thing to do is to ensure that these students are given access to a variety of different religious opinions, as opposed to standing idly by while one religious voice dominates the discourse and delivers propaganda to youth, unquote. In a ruling that was aimed at maintaining religious neutrality, students who may never have intended to learn about Christianity. Mpozi abaganda banga program eno muwulidde ebigambo ebyo the Satanic Children's Book mugirabye the Great Satanic Book mugirabye mu Orange tulaba mu America tulaba nga bata eteeka obangambe kooti yakkiriza okulanga bakkiriza abavubu aba okusomesa satanism mu masomero ng'olaba basomesa education gundi religious gundi basomesa ebyenzikiriza mu masomero so n'abasatanisi bakkiriza abasomese distributing satanic Bibles and books mu masomero nti buli ddiini buli omu abe n'eddembe lye okulaba nga expressinga kya believinga mu ngayo kibadde kiri. So ebintu wakati bigenda okuddamu era okubalaga akalala akogera ku bisiyaga n'ensonga akingenda kwogerako naye nze nga mbalaga mulabye star eri upside down gye bakuba eyo eya gundi eya Baphomet omutwe ogwo bagukolamu star mutera okulaba abavubuka abambadde star ey'ensonda 5 nga eri upside down waliwo ezibyange situndde waggulu wano eri upside down star eya upside down muli agirabe nga bigezaako n'ogidrawinga yeyo omutwe gwa Baphomet oba embuzi ya Azazeri tujjukira mu ndagaano enkadde gye bawangayo basatanisi gye basamira nga bayitise ebibi ne bagitwala n'efireyo mu ddungu obutakola nga saddaaka kutangira muntu neefa nabyo nga sitaani bagenda okutikkibwako ebibi azikirayo mu geine ebabatukubi bamaze okwenenya bagenda bijja ku mutwe gwo bagenda kubeera nga webiri awo byetaaga ayina bisasulira buli kibi kirina okusasulirwa so mukama ng'amaze okubitusonyiwa ng'amaze okutunaaza n'omusaayi gwe okulaba nga asiimulawo obutali butuukirivu bwaffe olwa saddaaka gye yawennamu n'okutangira kwaliko mu kifo ekisinga obutukuvu then ebyebyo mu ggulu gye biringa byali mu ndagaano enkadde bigenda kutikibwa ku mutwe gwa Setaani azikirizibwe nabyo n'ababi abali babatawangudde bagenda fana ebibi byabwe so embuzi yeze origini yayo nga baze bagisamira era tulaba simbo zino tonye zibalaga zibakola zino ba satanists nabalaga papa nga bazikola ba celebrities bazikola ne SDA Pathfinder nabalaga ezimu zibayita honors zaabwe zibateekako ngo master guide zibagira zino ekigundi kyebamba kibakozi honors kuliko honor eri bweti eriko amembe gano aga devil horns gategeeza representing embuzi ya Azeri batekola bwe bati okola bwe bati ekimu ku bibiri naye kakatabo ke mulabye nga balaga 5 star ga mayembe ge bali presentinga ga satanist bagakozesa so mu America kiri authorized bagala okulanga ne satani symbols ziyigirizibwa okubanga ba distributing obukafiri obwo nabo masomero benga atandika okusomebwa nga wosoma gundi kati tetubyewunya nnyo bizze just kweyoleka ne tulabanga bannaddiini begatana bakafiri tulaba Intelligence Council
kintabuli World Council of Churches batabula byonna so bino si bipya kalifa tuyinza okwekanga abantu abagamba nti twagala amazima ga Katonda n'abali eyo ffe abali police abali wano n'abali abagala amazima ga Katonda naye ng'okugatta obukafiri n'obukristaayo bizza ebibeerawo ebbanga ddene masomero mu bikimu institution nyingi ezikozesa pagan symbols babireeta dda naye lwakakati bazze kiyeta open nga kiza kibeera nti ebisiyaga bizza ebibeerawo mu mawanga ag'enjawulo ne wano tuze tubyogerako bakayanja balya ebisiyaga bakiganda n'abalala bonna bali babisiyaga ne bano bamakumbi bonjogera kusumba balokole bakitaka n'abalala bangi sijja kubaddamu olwakadde bangata omugerwa yate musezi ali abantu n'abalala bangi nnyo sijja kumera nye byotuze tubiraba entakera n'ebizze bitambula bityo omuŋŋambo bikikubuulira lubuvumu naye waliwo mu Amerika yadde ebisiyaga bizibeera mu Amerika nnyo tambi agenda okuddakawo njagala mukawulize era mukalabe musajja ayitibwa Buttigieg katulabe bamwaniriza ku gundi bamwaniriza ku show nga bamaze okumaliza kampeni za kizewe n'omusajja ani bamuyita omusajja yakawangulwa bamuyita Joe Biden bakampeni nabe abadde bakola ku mulimu gwe kuliko abasiyazi naye mubalabe mugenda balaba officially nga balaga openly ng'ensi yonna eraba nga beeyanjula basiyazi katugende maaso naye bakolera Joe Biden bakola nnyo mu kaweefube w'okulanga kampeni ze bazitwala mu maaso era ndowooza badde bakamaliriza akatambya kwe bakakolera katukalabe. For those of you who know me, you know I'm usually not short with words, but tonight I will be. It's an honor to come home and to bring home the person I love so dearly. So please help me welcome to the stage my dear husband, the man I love so much, Mayor Pete Buttigieg. Thank you so much. We love you! Mulabye akatambyako omusajja agambye nti let me welcome my husband, the man I love. Naye ng'akyogera musajja munne ye Buttigieg bwekityo manya gago sigaye waffe eno naye nkasa mugalabye ku lutimba awo amwaniriza ku lutimi ne bamala ne benywegera nga manyi enkola y'omwami n'omukyala nga baagalana kino omusajja na musajja ebakikola naye ayaniriza his husband naye nga agamba nti husband naye agwana kuba husband n'ayaniriza husband which means ate nono waliwo event emu yali nga ayanjula oli ng'amuyita his husband oyo gwe mulabye gwe baaniriza naye ng'ayita oli husband which means ono wamala okukola ono bino anooli naye amukola biri eri ku amakulu buli omu nga akola munne ebisiyaga ng'emuyinza okukirowooza so nga buli omu asaavinga munne so ensi bwetu weetuse baganda bangala puroguramu eno so setaani akoze buli byonna ebisoboka okulaba ng'agwagwaza olyo lw'omuntu naye kali mulaba kati ekibi kyekisanyukirwa mujje mwegendereze nnyo buli woobulira ebigambo eby'amazima ng'onenya ebikolwa ebibi ofuna abantu abakunyiigira bangi naye buli walaba ebikolwa ebyekisiru nga bigenda mu maaso mu nsi abantu bangi abisanyukira kambalweko ekyokulabirako kino eno ntera nnyo okwogeraku wano oba ku paapa n'ebira byonna naye ng'oyagala abantu bakukyawe nze lwakwasifayo kunkyawa nze sina kyenneeguye mu nsi muno nti oba njagala emikwano mingi egitalina makulu I rather speak the truth nonkyawa okusinga okwogera obulimba ngonjagale olw'obulimba nga ngenda kufiira obulamu butaggwaawo bw'oyogera ku paapa wano waliwo abantu abamu abali abanyiiga ayogera ku paapa waffe woyogera ku bano bamakumbi nti basiyaze atayogera ku pasita makumbi naye bw'otandika okwogera oliwo osanga oli ng'avuma Katonda owulira abantu bangi abasiru nga baseka busesi baseka banyumirwa kwa Katonda avumibwa bavoola Yesu simanyi yali ebisiyaga nga teyawasa simanyi Yesu yayagala Mariyamu bamwogerako buli kiki kene bagamba bafather nti bali ebisiyaga wena ajjayo n'enjala n'ayagala okutaagula naye who is Pope or Father comparing ne Yesu level ya Katonda yatufuna nateeka mu nsi muno naye batya nnyo abasajja balina okusinga Katonda kubanga batya sitaani abakulembera okusinga okutya Katonda eyatonda eggulu n'ensi kubanga aludde okusala emisango agumiikiriza okugumiikiriza kuba kuyita busirusiru
ate kubanga sitaani yakankanga manya alina ekiseera kitono nnyo akolerawo bamutya bamuwa respect okusinga okuwa katonda respect ne mumaze okola ebisiyaga mu America kabaleka ekigambo kino mbajjukizeewo nga tugenda kutandika okuyunga ku muganda waffe mu America obunnabbi bwa ku Bikula essula 13 bupuluvinga 100% nti obunnabbi bonna obwetulindirira okubanga butuukira mu mawanga gonna ng'okugatta kw'amadiini kwatandikira mu America ebisiyaga America ino bitongoza oba okubipushinga okugatta kw'amadiini maze okwogerako coronavirus mulaba yali mu China n'abuuka n'adda mu America netuyitako n'erinnya gundi abafu bangi abalwadde bangi n'abawonye netusinga mu byonna vaccine girefubutuse America obukulembeze kibagamba nti mu Africa yadde mu nsi yonna obukulembeze obutakolagana na America tebusobola kubanga busurvivinga kubanga ebafuga ensi eno buli bukulembeze tulaba mu Africa America yekyabukwatiridde oba mawanga kiwagana agafa mawanga gebwe kino kibagamba open mukitegeere so mutegeere bye tuliko bye tubagamba nti America yetukiza obunabbi buno obusembayo ku Bikula essula 13 eyogera ku America okulwana kwayo n'amaanyi gelina power eri amawanga terinsenza jjanganga ekyo kibagamba era babuli ekituufu mujjukire Gaddafi yalina ebyokulwanyisa ati yagisobola kuwanganga America ng'ezza okumulumba ng'ezza okulumba gundi yagikuye baamukuba mujjukire ebiga bingi ebiseeberawo Iraq amawanga gatayogerekeka era ku Bikula yogera ku America nti ensi yagyewuunya ensolo eyo kuyena amayimbe ng'ag'omwana gw'endiga nti olw'obone bwe yakola obukulu ennyo nti nessa omuliro okuva mu ggulu sigamba nti yayogera nekola miracle omuliro ne guka okuva mu ggulu no naye bomu ng'erwana ennyonyi ezifukumula ebyokulwanyisa gego omuliro gw'essa okuva mu ggulu amawanga gagitya olw'ekyo kati yalina okutuukiriza bino mulaba nga laale zigenzeeko mu siyezi open nayogera ebigambo bwe bityo temwewuunya amawanga gonna gonna mangi mu nsi galina okwembula esinga ebisiyaga like it or not okulaba nga buli muntu babikkiriza muno mu Uganda mu ebiri bingi nze babagamba yadde tebiri official recognized naye nga gye biri behind yali teri musango vunaana mu siyezi mu ggwanga Uganda yadde amawanga mala mu Africa lwaki kubanga abasiyezi yabakontrolinze z'ekonomi z'amawanga obugagga buli mu abasajja abagwagwa abaseegu bakontrolinze ensi katugende maaso tugenda kubanga tulina kutandika katuyenge ku muganda waffe tubeeko bitugenda okwogera kaka tugenda kubeeko bye tulaba nga tuli naye katuyenge ku muganda waffe sebo mukama yebaye mukama wakisa amina bwebale kubanga ojja ate kulikana emitawaana tugiyitamu mpolampola nti sitaani abaako okuyiganya kungi azatusumbuwa mu accidents ezo naye katonda waffe wakisa twongera okubalamusako mu mukama waffe Yesu Kristo baganda baffe tujja tubagamba ebigambo bino eno naye nga twagala tufunemu ekyokuyiga mu mwaka 2017 omwezi gwali gwa 11 nafuna omukisa nengendako mu nsi ya America zizitiya mwaka 2017 mwezi gwali nga gwakunaawo ngendako mu America ekibuga ekiyitibwa Hollywood kirenga saza ne California yes ne San Francisco balaba omuntu omuddugavu bafanye okulaba nga akutako omukwano kaddala mu churches ngezi kanisa zeri ntono basinga gemawanga gatakkiriza mu Katonda babakola ebitundu bitakkiriza mu Katonda kaddala e California wawo negibayita gundi ekibuga ekyo gumba nja kukijjukira ne Hollywood gyebasinga okubeera okukola zino firimu kandi ningeza okola kuba ku bazanyi ba firimu abazanya firimu ezo Hollywood naye abantu beeri bana patisi zaabwe nti wano saabwe ziti wano wabaawo okulya bisiyaga wano embwa zijja kukozesa bannayuganda abafirika batukozesa nnyo kyokola nti abantu bengi beettanira okugenda mawanga ago naye nga okugenda akomaoko n'akasente naye nga akasente waakajje akubuuza kimu nti tomanyi sente gye nazibya Las Vegas nayo yekimu ku bibuga byebagamba ebigwagwa mu America ebigwagwa era osanga no mu Africa buli bwabusanga kilabu zata Vegas Casablanca kati eri families ezo zezivaamu abo abasiyasi era Vegas yali kumpi mama wa kitamama isinyi bamutanga obani inya n'ebivudde mu mutwe so baganda ba tubasaba nti wano e Uganda buli antu omusumba ageze mu America agenze kuleeta maani babagenze kuliba bisiyaga abagenze kusaka ki sente abalala Jackson Senyonga yasomera mu Hollywood
naye nkulayirira nti saa zino kati akasente akola ki yewe webuuze Katonda atula mu Amerika mu Amerika era bagamba nti bankume ku kisaawe ky'Entebbe nzize n'amaanyi ba mu Amerika bayinga balina kanja bagasena saatuuka eno bamuli ebisiyaga namugamba nti obakale buli dakika bwezi titujja kuwa $10,000 bwakamawo ne Uganda naga nti yo tuguze simanyi gundi endala tuguze abantu ewalala tuguze emirongo bava musumika ngalika so baganda baffe tubeebaza olwokulaba puroguramu eno era nga wiiki tebadde nungi nyitadde nnyangu tetosobola kulabagana ku Tuesday waliwo ebyagwawo afuna accidenti naye Katonda waffe wakisa atubeereddewo twebaza abantu abataddemu ensimbi era nabakyateekamu n'abalina okuyaaya n'okukola ki okuteekamu so tukola ki tubeebaza nawuliddeko amawulire Katonda yafudde naye kibali okugamba mune Katonda ng'afa naye simanyi nti Katonda Bayibuli sisula nti eyogera Katonda okufa kwa Katonda nengo kyalikawo Katonda katukirize Katonda kwa Yesu Kristo yajja n'afa naye tumulaba ye ng'azuukira naye ono mu kufa kwe Katonda mwennyini azaala Yesu Kristo ate mu kufa kwe tewadde essuubi nti bafiira bibi n'okumukazi bamukazizza oliza alina ku 3 naye Katonda tugenda kati mu mwezi kuba yafiira Yuli eri Kenya nagira mu helicopter n'agano Katonda agenda n'okwogera nga mweta mu helicopter yani ne bamutuusa so malayika ezali musitudde ezimuleeta naye bukya Katonda afa teri ddoboozi lyavaamu lyonna abamaleka ejja ekole ki eyogere so baganda baffe Katonda w'abantu abamukkiririzaamu yafudde Katonda ono bwetugezaako okwogera mumulabe Katonda tulabe nga bamuleeta mu nnyonyi ate tubeeko etwongerako okwogera nga bateekateeka abali ku mukutu tubeebaza Pauline kimanyi nti Pauline Emma tubeebaza Tofa ewanteete kimanyi nti nawe ku mukutu kwoli naye nga tuteekateeka akatambi kani ka Katonda bingi tuleeta ate tumale olaba Katonda tetulabe ne Yesu nakaseke tulina Katonda te ne Yesu bali wano Uganda so tetumanyi nti oba mubamanyiiko Katonda bagenda bawera waliwo n'omulala naye mukyala naye aga nti ye Katonda mama wa Lagabeeni gwe bata jjajja Tonda azala Lagabeeni omukyala wamuwulirako oyo ali wano osali lw'Emityana wano eno ng'ogenda Emityana erinnya eryo ndiwulira jjajja Tonda tujja mulaga tujja kumulaba mama wa Lagabeeni amuzalira ddala ye mwennyini Katonda gw'otalaba ate nga ye mwennyini kale katugende ku lutimbe tulabe ebigambo ebyo bwatyo omulaba ndoze ennyonyi egiddemu Katonda awo ng'atuuka yamagye munaye omusajja oyo mulaba ndowooza malayika ze katugende maaso ezinga malayika ndowooza ezimwaniriza awo yadde ng'atuuka mulaba ndowooza ekyasinza okuluma nti Katonda yakuumiddwa magye abadde akuumibwa magye nange mbadde ngaabe ow'amagye ng'atamuva ku lusegere katuulize amaloboozi ago ndowooza Masazi ekagadi Lilian Luteeraho hamwe n'omukulasi obukyaro mu Nyamasazi ekagadi Jennifer Kyomuhendo Mbabazi bayikaira kisaahe kya Ruboija okutangira omubire gw'obusobozi bisaka ole abanyikiza ye babine mweta mukama ruhanga obusobozi bisaka so ekinkumanyaho yagonzaga abantu noija nakubuliriza kandi nawe nakwegesa nohura saidi ye kandi atakutahirira rondi kugamba ngu akumigi entekereza agikuteyo kifuba nangwa abaira tainamu ekitweta religious fundamentalism atainayo kugamba yo rata kumusagika akunobe irunda akubaze kubinangwa eyikie niki abaina atunda kurungi kandi nyikirize egyo erimu abantu bayingi muno komukimanyire ikiro nicyo kimo abebembezi bano bona barugireyo basaba abeho kwikikana abeho buteeka kandi bayongera basima ubu busobozi bisaka habwe mirimo eyakozire na muno omukwegesa ekigambo kibakweta obumu okugaita abantu hamu n'okusagika gavumenti ya NRM omukama rangu busobozi bisaka ebinkumugamba ho ni bingi cyo kubanza ndi umwaka gwanje gwa kashato mu district home konko mukama rangu busobozi atwire natamba nyonta kashitire no mukagadi ngo abantu bakana barya abantu eco cyahwa mwene cyo ntumusimira umwanya gono gwararum tukasanga ngu akiyaho burogo
uburoga abantu abokurogera abantu busha ekyakakihaho kandi nangwa n'abatakumwikiriza edini ezindi nizikiriza ngo mukamaranga obusobozi akihaho ki akihaho uburogo yihaho kurya abantu mbwene cyo nureba ngo akakikora yakishikiriza kandi nyonko umuntu ahinyizire kimurebereho abantu be emishango eri kuba neza mu ofisi ya RDC tukakuremo noterero mukamaranga obusobozi tkonko kayashobo aho naho noro umuntu yahinduka we yajya ati n'abantu yo munshobe ekyo kubanza mwegireho obumu obuyagisa abantu be kandi obumu obu abantu babukozise kurungi bagira solidarite yokorera hamwe omu bintu byona bikire nibakora omu byenkurakurana omu burungi n'omu bubi norora bateeka omukono ha project eja kukura kandi ekure n'amaani gaabo gona bakozereki bagatiireho atwegise okuba abamu ayegise abantu okukoragana kurungi ayegise abantu obutahukana endamukire kwegamba ngo okwahukana kukozereki okuireho so ninyongera okugamba nti obumu obwo butwikire twine tata mukama ruhanga obusobozi omubiri gwe gukyalimu active gukyayina obwomezi obwokukora na hati no bwaba ahumwire gwikareho omu bantu kandi n'abantu bona nka Kagadi district oyo yebisaka katonda eyafudde abadde yeyita katonda abadde alina agoberezi be abamukiririzaamu yava mu ekereziya wadde wayiseewo emyaka 40 nga atambuza eddiini yeeyo ate nga kitambuza bumu nga katonda naye ebisaka yategeera okufa kwe okutegeera okufa kwe yatanga n'otunda ebintu ebimu yatunda n'ekkanisa y'ekabumbi n'atunda obukadde 1,500 ekkanisa ey'ekabumbi bisaka abaddeyo n'ekkanisa ku polisi y'ekabumbi wennyini bisaka yagenza okufa nga yeetegekedde yasooka kubba abantu bisaka yabba abantu katono nnyo maaso batatuuse ono yakadde kazi batasoboza tomanya waliwo akatambi nga bamuleetera ebirabo waliwo muleetera miliyoni bibiri byali bibiri bisatu bibiri ku bisatu byali bisatu kubanga yaleeta kiveera kya green nga kijjudde sente omwana aleeta obukadde bwali abiri mu bwebeti naye nga bonna bazita naye namulaba sente eyagalwa katonda yamwenya nga bayesa bukadde bisatu nemulanga atadde kwasimira naye abalala yaleeta muwenya naye ekifo awa abantu nga katonda bawa omukisa ate munaye yagala buki sente yatunda yagenda n'agamba endiga ze bate miliyoni 2 afune sheya zogenda kusima amafuta ebwenyolo ngaokyalekawo katono olabye obusamizi obuli awo bulabye bagambye omulambo gwe gukyafunctioninga naye ate nga basuse kumukaza kubanga gavumenti addewo biliyoni 5 omuntu anawumba ekiwumbe nga bisaka wadde afaanana biliyoni zezi enyumba gye yaziikiddwamu yaziikiddwa mu ntaana naye yasooka zimba kizimbe mu kisenge naye enyumba yazimbiddwa obukadde biliyoni 7 enyirira tujja kwibalaga mu bujjakaawo so baganda baffe ekereziya yanyiize nnyo okulaba yasanyuse nnyo okulaba nti bisaka afudde kubanga baga nti yabba ebintu byabwe yabba amajadu gaabwe teyatwala property wabula yabba ebintu byabwe era ate ab'ebinyonyi basanyuka nnyo yajjako okulya abantu badde balya nnyo ki abantu omubaka omukyalo yakafuga ebisenya byenga 3 naye era bagamba bannabyabufuzi bagendangayo n'abasabira ne muzeeyi wange mwennyini yagendayo twagenda omwaka gwali wa 2015 nga obuginga ateekateeka okujja okukola ekkanisa omwaka 2016 January emyakanirandi gyetuuka twasooka wa bisaka era bisaka nga ffe tutula mu kigaga zone jjukira alina paati nene muli mu kigaga zone mu kintu abamalayo abakyala ne batuula luddawa naye twatuuka waliiri nga ffe ate tubanga bakadeyideyi nga muzeeyi talina maanyi ye munene ate katonda omulamba katonda era aweza emyaka gyali 6 gyali myaka nga gyali nga 8 nga mu 6 oba kuba kisaka afudde alina emyaka 91 katonda naye katonda agenza okufa nga yakafiisa abakazi 3 nga asigaze omukazi omuwokuna yamujja no nanzirugadde okuyingira ematte waggulu awo naye we yali ajja netwaka ne zivaako zonna kati ekereziya yasanyuse nnyo okulaba omuntu yatwala ebintu byabwe akoze eki avuddewo naye abadde agamba nti akolera ekereziya ebintu bingi enyimba ze zikyayimbirwa yayimba enyimba mpitirivu nyo ezekereziya zasinga ozimba mu ekereziya so baganda baffe mukkiririza mu busamize
kakati no nga tunakutuuka no kiseera kyakufa gwe kyabisawo wawe Yeremiya 10 olw'ekkumi wangendo tukoma agamba naye Mukama ye Katonda yennyini ow'amazima waliwo Katonda abatali b'amazima oyo ye Katonda omulamu era kabaka ataggwaawo ensi ekankana olw'obusungu bwe mulaba ndowooza amanga ekigaliko naye sobodde kulaga butambi naye waliwo obutambi obuli kalenti zali bulaga sabbiiti nga ntandika program naye nga olaba disasters amanga engeri gatabanguse emiyaga amataba ensi ziri bubi era nze nsaasira nnyo bannabyabufuzi abagamba bagenda kumalamu amataba mu Kampala ntunale nga bano katemba omwerero okwagala ofunirako akalulu okulimba n'abantu naye tebakulimba nga nti olunaku olukya nti wagenda kubayo ekirivansing ebintu genda kuba byongera bweyongezi ate amataba gakolera abantu ogenda okulaba wano nga enkuba etandise nga basumula suwegi kakati amazzi okugira gali bayamba wegaba mayitirivu mu myala nga gajjudde suwegi nawe waabwe naye agendera omwo kakati ng'ebyo bivuddeko ka suwegi yetaabeemu naye mu byonna tebakulima nti amataba agenda kuggwaawo ezo ze bibonero bulaga okudda kwa Mukama ffe naye agaa nti amawanga gakankana olw'obusungu bwe so n'amawanga tegayinza kugumiikiriza kunyiiga kwe Katonda singa aba anyiize era yagambye Bisaka nti ssebo koma wano obulamu bwe bwadde buli ku gundi naye Bisaka agenza okufa nga alese omusika kiteeberezebwa okuba nti yazaalako omwana ebbali yoyo omwana ayambala NRM mu kanisa ye erimbalala era ye anayambala byeru Bisaka naye ate mutabanyi we ayambala bya NRM yero mwereere era ye mu kutongoza naye ndoza wanagira ngadda mu wayi kubanga ndoza wali tayisobola kubanga Bisaka ekigo ekyayamba siki yasookera wali tasobola kufaanana mutukuvu mutukuvu kale nabayanga era mwana yitaka Katonda omuto naye ate Yesu yaganze ekisange tuli omu alaye kunze ngalayo ku kitange lwaki yasigala mu wayiti naye ndoza mwaka wako webadde bwanjawulo buli mugwe empalana n'amalala okwegulumiza kakati olw'ekkumi n'agamba bwe muti mwe bagamba nti bakatonda bataakola ggulu n'nsi abo balibula mu nsi n'okuva wansi w'eggulu batandise ate kali enkomerero wenejja bakuviirawo ddala olabye olwakadde tusobola kumalayo obutambi buno bwonna naye nja kusaba ali mu byuma ajja kunkebera akatambi amaaso awo akaddako akaliko Yesu w'enakaseke naye tumugereko nga tuwayamu wanaba akasanze semakula kali awo mu maaso akaliko Yesu w'enakaseke obadde okyayogera ku bya Bisaka oba tulaga semakula naye ndowooza tunaye tumwogereko naye waliwo ebigambo ebimu omusajja omu yayimba n'agamba nti bino bye biruma abayaaye meseji eyo erakanga ga nti naye yagambye bikwaki biruma abayaaye era kati bitugambe twogera waliwo bye biruma wala kikola kikunyiga Bisaka yabba ssente zo n'azitwala ngo agenda obeere shares mu bimafuta galeno simebu amafuta gali ga gavumenti ng'abalimba gyabagamba nti ettaka we liriko amafuta amafuta gali ga gavumenti sigagge ate amafuta tegali kapyenyi wali kanisa ye naye abantu yabalaga ettaka libamuwa ng'agenda akwata ebyawonga ebyaliyo namuwa ettaka ku bweri kati naga nti liriko ki amafuta nagamba te miliyoni 2 tugende tube ne shares nagamba ongere emitwalo 50 wabula tugule ebimotoka naye agenza okufa nga tebagulanga bimotoka ekimbuuza naye abantu nosanga omusajja nga mugagga ngaolyavuga nti nze Katonda ng'okyaliko naawe abasajja sente ziriko bikolimu baziteekawa muganda wange kyobona nti wano mu korona baavuddeyo nnyo Bisaka yomu kubateekayo sente empitirivu obukadde 2 cash n'emmere tamanyikiddwa ati gwe munnaye balaba bamuwa ejasi ekirabo obukadde 3 lwaki takwatako 2 nakolaki nakuwaayo so ngaoddala wasoma olina amagezi muga nti Katonda ye gwomanyi oga nti ono ye Katonda kati Katonda we Katonda yafudde mugenda kudda luddawa kati endiga ziryawo mugenda kulyawa mubadde musaba Katonda akoze eki afudde ate ebintu bye bikyajja kuba kati Katonda engeri gyafudde nalaga nti azikiddwa mu ntaana ya bukadde billions 7 n'abantu bannabbi banabo obuli bamuzeeyi bagenda kuvaayo nabo bagenda oli azikiddwa mu ya lusambu nti kanaye kanzibe endiga okyaleka katono nnyo ekifo ekyo yaziikiddwa kigenda kufuuka
kyakulamagira busamize bigenda kubanga ebiri wano egundi enamugongo era wajja kubangayo okugenda okulamaga bamutadde ki bafazango bya stayiro ogenda nosabirako ebizibu byo ate ojja kulabika balabikira naye nga kamuleko ekigambo kino era waliwo nakawala bakawala bakakyala simanyi kalioko ndwazija kalabako okukyuzira tenaddako kagamba kafaako ne kagenda mu ggulu kanyabo ne kanyumya ebyomuggulu mbusimanyi yesu ene biwankana kali wano wa pastani kali wano oba wa kiganda gundi mutundwe tomu omutundwe yakalina aleka yamwina kubanga nalabyeko nga yamuko mu kanisa ya mutundwe ate nimulako nga atali nga waliwo mu interviewing somewhere naye nga tinemulabeko ne interview endala nge ali mutundwe mu kanisa mutundwe omwana oyo akafa emirundi gyange esatu ajjiwera emirundi ngeegi ng'esatu naye eddiiru omusajja neyemira bugingo omusajja neyemira bugingo mu kooti mwerabidde erinnya kati omusajja oyo yebakola ddiiri n'oyo omuwala aga nti ye yagendako mu ggulu omuwala oyo yagendako nebandi bakola n'eddiiri olwakuŋonya sente empitirivu nono omuvubuka omuto wisoni bugembe aganze nafa era bwagira mbu afa woli bwe yagambye bwe nali ne basementi ku buli nga neegolodde mbu nendaba bwe nali nva mu mubiri gwange munaite no wasimbigire mu ntobo yafulumira ye ng'ategeera afudde ng'ategeera nti yafulumira mu mbu byajja ne bimutuga mbu byamutuga n'afa ate kati abantu abasinga babateka mu theory omuntu wafa asigala ategeera eyo ddiiru kati naye ajja kuyakusanga nakyagala mu maaso abo ebyabugembe byagala talina abantu bazadde bamuzaala naye nga n'omulalu abeera ku kkubo omulalu addako gye bamuzaala ayakawabeewaabwe awo okukozi nga bamulako bubuzi ogambira nti mune yanoonya abantu be tabalaba naye ekika kyonna kyonna ekigwe ne bakojja so nga luseni tugenda bamuzaala wali eri mpigi ku luguudo lw'e Masaka naye yajja okuva obweddanga agamba sina gye banzaala sina kyenkola kati naye omuwala bwatu bagamba yafaako naye n'abamerika bennyininyini basingamu amagezi batusingako ku bwongo oba n'obubbi naye teri muleka yavuddeyo n'agamba nti beba beefula amanya ga yesu noyi neyeefula yesu tagambako nti nafudde nengenda mugulu nenkolaki nenkomawo ate nayitidde wansi mu bigere gobeerawo ng'otegeera tezabaawo ate bo batulaga abamerika nga oba batulaga emizimu bakulaga nga kibisitukira wano kyona kyonna bode nevamu natuka n'okugamba mbuofa emizimu gyambala ngoye enjeru ababisaka kali kyembadde ngamba nti omusajja abavubuka bano nti abantu bagendagenda ngewabisaka okusamira kati sitaani agenda kujja mu kifaananyi kya bisaka abalabikirenga kubanga sitaani ye kyakola ayambala enfaanana y'omuntu najja mu kifaananyi ki kati waliwo bamoti yayogezanga abasajja ano nga omugenzi Sebaana nga bogeza naddawo n'aseka n'okuseka nga Sebaana era nga tugamba ni omusajja n'ayambala n'akasweta nga akake naye munaye mwana wattu ngolooza Sebaana naye ate sitaani alina powers omwana yabeerako ne waakayiwa kayiwa bali babiri balabika waliwo wakayogo bayita gundi bamuyita yabeeranga nnyo owakayiwa eyafaako ye mumanyi bali babiri kati wone wata omugerwe mutundu kati olwakayiwa yente mumanyi nnyo bamuyita kati erinnya limva mu mutwe so balinga bakiri ekigambo nti bino bye biruma abayaaye na bino ebigambo biruma abantu abamu ekkanisa ya Katonda eyingiddemu ebintu by'ensi nabaddeeko ku mukutu ogumu ng'aliwo omwami ng'ate nga musumba wa kanisa ya SDA Church ng'ali mu nsi ya Malawi kyokka weewuunya baddala abasumba bakavaano nga bagenda e Malawi mwezi ebiri nga bagenze kola kikusaba naye ng'omusumba bw'eri omukulu ye mwennyini ate yalagira abasumba bano abato babe n'okusaba kwa naked anointed oli omusumba oli omukulu bamuta CW omukulu oweri ye head ng'omutwe naye nga ono omusumba omuto gwe bakutte nga akozesa abakazi nga bali bwereere bwagenda kubawa mukisa anointing kakati oli ye yagambye nti omusumba omukulu mu nsi ya Malawi owa SDA Church yakoze eki yamuyigiriza yasooka kwebaka ku mwana we muwala woono olengera ekkanisa weyingiramu ensi kati banga abeene Uganda bagenda mu nsi ya Malawi kitegeeza babako okukanya kwakola ki okusaka amaanyi kakati baganda bange ekkanisa ya Katonda yeetaaga okudda oba eddeyo ku mulamu gwanguyite ntya naye obuzibu obuli waawano omanyi ekyangu ky'okutereeza ekkanisa nga bamembers olaba endiga zirina ebitawaana naye kiri nnyo kiringanga
bw'onogamba nti omusajja ekigere kinnuma obwongo buyiya ne bukijjanjaba kubanga ye mutwe naye ali kibi nnyo ogamba nti ebigere biramu omutwe nga gulwadde n'osuubira ekigere okujjanjaba omutwe ng'obwongo bwe bufu kisoboka kati bwobanga omukulembeze ye aliko ekikyamu gwe memba ogenda kukola ki kalugende katandika Yesu wendakatugendako mulabe Yesu nakasike ng'ayogera tujja kweyongera mu maaso tujja biyitako olwakadde nti awo tulaba bishaka nga Katonda eyafudde oyo yekwata n'okwekwata talina gayimirira so bayibuli luganda Yesu bayibuli yatire muyite omukadde eyakamala ennaku ennyingi eyo ebisaka ffe talina ndinnyo mukamwa kati eyo yentaana mwe bamutadde lulinga lubiri oyongere maaso tujagenda mpolampola kana kageze tutandike wali awo nga endiga zikuŋŋaanye nazo zitya korona maaso ga katonda so nga wali yandibadde walijjo obwamaanyi ag'enjawulo nagamba nti oyo katonda ali awo amanyi oganase n'omuggwa mu kibuno bibyo ebisawo bya ssente obiraba ebisawo bya ssente ezaali miliyoni 3 zeezo zebamuwa miliyoni 3 ano bajja baleeta amakula naye katonda bamukuuma banabufuzi abo banabyabufuzi mubalaba ndowooza nga beeyogerako tujjawuliriza amaloboozi gaabwe olwakadde tuyitawo buyisi naye nga beebo banabyabufuzi mulaba katonda awuliriza katonda eyafudde so bawo beeyama bamusaba tusaba otusabire tusaba otusobozesa okuwangula oyaleeta okadde wali 28 oyo mu kiveere kya miliyoni 3 ezo si miliyoni 3 kakati oyale naye nga abantu b'ekitundu ky'emifo ky'okukwata ssente ezo n'azibateekamu ne beekulaakulanya aziwa omusajja omubbi akuŋŋaanya bukuŋŋaanya kakati oyale n'abaana be yalese kale abaana bagenda oli obugagga bwobwo yabali abakolera ntegeka yeefudde katonda mulaba ndowooza katonda sipanya muggulu mulimu emizindaalo speakers nti bamalayika bamugamba kwata kazinda oyogereko tuwulyeko naye katonda tevala katonda agenda kwokya abantu kuba kati oyo temusuubira nti ogenda musango gwa kabaka obwo taliyo abantu abamu bagamba wuliriza ekigambo kino nze ntina nnyo abantu abamu abanyiiza wabona gye twabaddeko eyo omuntu n'agamba nti mbowooza mu nsi muno waliwo omuntu ali biyondi okulokolebwa yes waliwo abali biyondi kamusajja avuddeyo yeeyise katonda analokolebwa ddi yeeyise katonda nti nze ndi katonda kati gwoba katonda bayibuli yesu katonda egaa nze ndi katonda wa bujja kale katonda ba wa bujja analokola te katonda omutwala nga naye yeeyise katonda onasabukadde 220 ezo sente mubulabye baziwadde katonda aleetereka wali eri akuŋŋaanya yali no birthday yali emyaka 8 ezo nazo sente ziri mu nsawo kubanga twebiyita ebindaazi birthday ya katonda birthday ndoza yavaawo n'obuwumbi kituufu kuba buli ajja n'aleeta amakula ate ga ssente si ebino ebyaffe mbw ate katandike ku Yesu nakaseke tuwulize amaloboozi ge kakati Yesu nakaseke yoyo ezo ndiga olwaleero batwaliddwa mu kkooti ng'atwalibwa asoose kukkulumira abo bayise abamulwanyisa I saw Islam Prince Mike and you're still fighting against me. Fighting for my people. I came from heaven to die for you and you are still fighting against me. Atubulidde nti okutuuka ku kino sitaani kitaawe gwe yayogerako ajjudde ensi eno ya mutawaanya wabula ajja kuwangula. Who is fighting you? The dragon. And the dragon is within you people who don't believe in God. You are against the God's children because you don't want them to walk the way they want. Ku ssaawa 9 n'ekitundu asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Nasur Magomu ekiwoko mu disitulikiti y'e Nakaseke n'aggulwako emisango 2. Gino kuliko okubeera n'ekibinja ekimenya amateeka ekikontaana akawaayiro 56 akatundu akasooka mu tteeka erigaba ebibonerezo erya Penal Code ssaako okukuba enkuŋŋaana ezitali mu mateeka. Ono awuniikiriza kkooti
bwe yeegaanya erinnya lya Ssemakula mpozi omusajja yeegaana n'erinnya lye si Ssemakula ye Yesu mwennyini naye mulire wali wagambye abadde bita nnyo n'agamba mbu the dragon yeekozesa abantu yamulwanyisa naye nga tunakutuukako awo bwe akatambi akantu tujja kukalaba lwaleero lwakadde Yesu yagambye nadde mpitako mu butambi bwe yagambye mbu bagenze bamukyalirako gy'abeera manyi yali tayalinze oluna okuliko akatambi nga amaze okupondooka gye kali maaso nga apondose katukusabe tuyinza okatuukako naye kano yagambye mbu yabivaako mbu abantu baagala kumutta zeni n'abivaako mbu you want to kill me kati mbu n'abivaako naye Yesu yajja kutufiirira kakati ate Yesu bw'aga nti mbivuddeku wagala kunzita ekkanisa ye yasooka n'agikola ettoggo Nakaseke abagikola n'omusajja ayitibwa Mudde Yesu abamukola mu kkooti kuba Yesu yita enzikiriza ya Yesu Yesu takkiriza bantu kulya mmere nfumbe kubanga nti Adamu ne Kaawa baali mu lusuku Edeni baadanga mmere mbisi kakati bantu bwe balya ki era mbwadula Yesu bw'afaana njala emuluma akusanyuma kali ekimi katono okimanyi waliwo kati eddiini jagibalagako Sabbiiti Tuesday basaba bali bwerere nabo badda Edeni anti mune Adamu teyalina kyambalo kobo katubere bwerere bakatu Adeni bagyonoonye Yesu naye kata n'omusajja ayitibwa Mudde alina ekkanisa Nakaseke kumpi n'eddwaliro kati Yesu avaawo bamuvuna n'emisango akivaamu yazemu n'akola kapaati akapya kati yakoze ekkanisa yebayita ekyamutakasa era ekkanisa ya Yesu n'agiteeka ekasagga kalwakata kasagga Yesu kati emitwalo 10 buli kiro ssaawa 6 benywegera n'omuwa amalusugo naba n'agakuddiza emitwalo 10 ng'ofuna emikisa naye n'olaba abasajja abakulu n'agenda nabakinga pulado Yesu ye afuka mu Yesu amalusu nibanga abenywegera Yesu n'agakuddiza omaze ofuna omukisa n'omira mugenda kulwala endwadde za bwereere mujja lwala kansa wa bwereere kubanga munoonya amaanyi amalusu galimu endwadde ki nyingi so baganda baffe kyetwagamba abantu abo gye bali naye Bayibuli etugamba mpudde ekigambo ky'ekive eri bannabbi b'e Yerusaalemi boogera ebyobulimba babakyamya bwe twogera amazima boogera erinnya lya Katonda Bayibuli siraga nti Mukama wange taligenda bwakabaka obw'omungulu bala bambadde amasuuti bambadde amakooti bakutte Bayibuli naye nga baliko byaki naye ng'okyalo katono nnyo muganda wange Yesu w'e Nakaseke n'ebishaka tebalina njawulo naye ekikyayisa oli kuba mwavu ekiyagaliza oli kuba mugagga abantu abasinga mulina akajanja kalikambalako ekyokulabirako kino okimanyi abantu bangi bawuliriza enjiri eno bagifaako kubanga eri ku TV naye ng'osoogera n'ogimugamba ye n'akuvuma n'akukuba n'amayinja abantu baagala nnyo ebintu ebirungi njagala kunnenyanyo bannamateeka omusajja omu yagenda n'awawaabira omuntu omu ate nga munene mbwayagala amubuulire oba kale ebibadde nnyo n'osi mu kkooti n'awaabira amanya ga munne lwaki temugenda nemuwaabira abantu bwe batyo abakoze ebikolobero nti nze mpaabira gundi mu kkooti agamba nti ye Katonda nga bwe bakola oli ow'e Nakaseke omanyi kambaleko ekigambo kino mulaba balwanyisa omusajja simukkiririzaamu ow'e Nakaseke naye gye bategeezaako abantu abalwanyisa omusajja n'omuvumya si kubanga bali baagala Katonda nti balwanyisa ekibi naye kubanga mwavu talina bwali munaku Aliawo omusajja ayitibwa Malema Birizi lwaki towaabira kati nga bakatonda ba Yesu n'obeera mu kkooti n'ogamba nedda nze mpaabira Katonda bisaka mwabira ddala ye Katonda waffe mwennyini gwe twogerako mu Bayibuli oba ye Katonda azuukiza omufu yeyaganye n'okwezuukiza kanawulira bagamba ni Katonda bamukaziza agenda kudda omulundi ogwokubiri Katonda taddanga mulundi gwakubiri Yesu yakuma omulundi ogwokumeka ogwokubiri ye Katonda yagenda kubeerawo era ajja kubeerawo emirembe n'emirembe so baganda baffe muleke kubuzibwabuzibwa bwe twogira ebigambo bino olina alikyamu obukyayi tulikwesa eddakiika zino ebbiri tumale akatambi ako tulabe Yesu nga yeegaana ebyenzike bya Yesu katugende maaso tulabe akatambi ako mu ddakiika muno butono busigaddeyo Ssemakula Solomon aliwo I'm here in Jesus Christ. That's me. Ndi ku mwami yonna oluvannyuma lw'okubulwa abamuyimirira Ssemakula n'abagoberezi be 8 basindikiddwa ku alimanda ewa Kyato okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno
tebavudde amaaso bulijjo bagulumiza muntu munnaabwe. Omuwabi wa gavumenti mu musango guno George Opio bw'ati asinzidde kuno n'ajjenta mu musango era n'asaba kkooti gugobwe ng'agamba bano beekubye mu mutima. Magom Nasul omulamuzi agubaddemu bano abatadde balye butaala kubanga alabye nga baboneredde kyokka n'abalabula nti singa baddamu ebikolwa ebyabakwasisa bajja kuddamu bavunaanibwe. Twogeddeko ne Ssemakulu oluvannyuma lwa kkooti n'agamba nti yafuna okwolesebwa ne yeeyita Yesu wabula teyakimanya nti Sitaani ye yamuwabya. Toyinza kutegeera nti oba kati ekikwolesezza kivudde wa Katonda oba ekivudde wa Sitaani. So weebityo we biba n'embeera nga sobola kubeera nti njawula. Naye bwe kiba nga kintusizza ku buzibu bwe buti then nina nange okukyegaana. Alemereddwa okwenunula mu buzibu bw'abaddemu nga Yesu olwo lwakitegedde nti omusajja muwulire Yesu yeegaanye ogwa Katonda yagaanye nti wekintusiza ku bino ate oli Yesu yaguma n'amala ezo ensonga naye n'agambye bw'oba kintusiza ku bino kivaamu. ano oyo munnaye awanise naye ebishaka afudde Katonda naye teyakkiriza kubanga tumulaba nga wali mbagambye ku Tuesday eddako nja kubiraga bw'olwo akadde katuweddeko tunafaana ekyo kyattonda oyo essaawa endaga nti obudde bwebwo naye mbadde mbeebaza nnyo baganda bange abafulashi mbadde nsaba muzettanire vidiyo zino kweziri n'abalala okwongera mulimu gwa Katonda n'obuwagizi muwagire baganda baffe emikwano gyaffe muwagire nnyo omulimu guno bingi ebyetaagisa ogenda mu maaso twetaaga nga tufuna kumpi tuyinza sente obuwagizi bubeerawo so obeerawo buli lunaku weewaawo mwe musalawo tuli abakusobola okuweereza abewante temuli balimi bannanaasi kimanyi nti omulimu gusobola tofa abantu bategeeze omulimu gwa Katonda gwekiki mutusange ku namba ez'essimu akadde keeko mukama bakuume tujja kuddamu omulundi ogunaddako mubeere bulungi mweraba